Ugandans and Africans in general to build an economy which is integrated, independent, and self-sustaining. Problem in Africa today, when you hear of all these endless crises in Africa, it is because of failing to get that point. What we are advising you was to have an economy which is integrated within itself as much as possible. Well, ikigambo kizibu okutegeera ddala emabega otunuleku okusobola omwenge. Okusobola omwenge, those who don't know how this local language, I'll translate for you, don't worry. Okusobola omwenge waliwo bye twetaaga amabidde gamaze okwengera, olunya olutalunya n'olunya yalabantu waliwo abanyankole balina olwina hamwe n'oluleebo. Otwateekanga amenvu ogalinyako omunyankole bagalinyangako kimanya wano mu Buganda nawano kiri kimu naye bebanange tegulikyusa kutwazeemu. Kati amenvu oluleebo luli bwe twateekanga bateekangawo ebigogo kati bwomala okukola ekyo wetaaga esojjo wano bakozesanga essubi no, but this particular subi of esojjo it's a particular one, sir. Yes, esojjo omusolwa n'abisojjo. Kati olaba awo ebyetaagisa singa olina amenvu naye tolina kiri mulibise kutya wano olutyatya baluyita olutyatya kiba kinnya bwekiti nebateekamu ebigogo noteekamu amenvu bakita bateeki oluleebo olutyatya olutyatya gamusoli nankole kati ofuna amenvu n'ofuna oluleebo kiri katumba kyayogedde kifuna bulungi naye mu Binyankole baluyita luleebo. Ate oluleebo olwo lwetaaga ebigogo biri okutereezawo, ate ebigogo biri byali waterproof, amazzi tegasobola kuyitamu. Kati olwoleeta esojjo. Kati ekitabala ebyama bya Africa kutajjukira enkola eyo eyaffe ey'edda, n'ofuna amenvu naye tolina luleebo, oluleebo ebigogo binakola oluleebo olina okubisaka. Kati gwekuba ekifaananyi, olina amenvu naye tolina bigogo byakukola oluleebo luli katumba lwayogedde mu lulimi olwawala, mu njogera eyawala. Ebigogo ebyo olina okubisaka ebweru, ate olina okusaka esojjo, ebisubi byonna akozesa.
ate n'omuntu alinnyirira amekugafu siwa wano naye wakusaka kati y'ensonga eremeseza bano abafirika okutambula. What I'm telling these people, I am telling them about the indigenous industry of making traditional beer, which they know, and how, in order to make that beer, you needed some inputs, some particular type of grass, particular type of banana bark, and so on. And I was using that to explain to them the issue of integration with the local economy, what they call forward and backward linkages. So therefore, I want to thank the Spanish group, Imasia. Now I was Spain, in the members. I want to thank the Spanish, whatever they are called, for helping us, in this case, in implementing part of this effort. Because Uganda needs a railway system. The railway system needs a number of things. It needs sleepers, needs the rails. Now, if they are all not made here, what does it mean? It means you must buy them from outside. And if you buy them from outside, transport alone, even before you talk about the value of the sleeper, because they are heavy. So getting them from abroad and bringing them all the way from the coast to here, I don't know how much cost it would add in terms of value. You can calculate it, how much would it add. This one here, compared with the other one, made somewhere, how much percentage would it add? Therefore now, our Spanish friends, and you have heard, what they are using here is local cement, as long as it is of good quality, that's what is happening here. Now, this leaves us with the rails themselves for the standard gauge rail. We may not do it immediately because the rails need very good steel. But that also we shall work on because we are developing our steel industry in Eggaali. We shall be able to produce the right type of steel that is needed by the railway system, not only here in Uganda, but in this part of Africa. So therefore, the Spanish group, for helping us implement part of our vision. In particular, I want to thank my sister. I have got a few white, one of them is Carmen Rodriguez. Stand up and they see you. She's a freedom fighter because when we captured power here in 1986, she came herself. She came and said that her father was fighting for freedom because you know Spain had a lot of political problems. It was like Uganda in a way. They had dictatorship there. They are fascists. So her father was part of the resistance movement in Spain against Franco, against all that crowd. So when she heard that some Africans also had woken up and were fighting for freedom, as soon as once she came with herself through our ambassador who was in the UN, Grace Indira, and she helped us. If you have seen the pictorial book
bought Uganda, which we are still using up to now. She's the one who printed it with her own money as a contribution to our recovery. And from that time she has been bringing, I'm sure she's the one who brought this Spanish, because I don't think they knew where Uganda was. So I want to thank Carmen a lot. But now I also want to congratulate Europeans now. I hear the head of the European Union is here. Is he here? No. Somebody from the European Union. They were addressing him. One from African Development Bank. African Development Bank. Yes, but I want to thank the Europeans. I think they are coming clever again. Because the Europeans are really lost out, they no longer think properly. They are busy with other things. But, and meanwhile, other people like the Chinese, they have got better spectacles than the Europeans. But you can see, these few Europeans, it seems they also have some good spectacles. Because they have seen an opportunity here. They are experts in railway making. In Europe, they no longer have many jobs. Why? Because many of the railways are already built. I don't know whether my observation is correct or not, but I suspect that in Europe, if you are a railway expert, you don't have much work to do there. Because many of the railways are already built. Railway building is in Africa. So why do you stay there in Madrid, watching the other Rio Madrid only? And there is business here. We need to build railway from Mombasa all the way up to here, from here up to Kisangani in Congo, from here up to Juba, from here up to West Africa. This is a lot of work, a lot of potential here. Tukolagana ne gavumenti ya Spain batuwa esente nga twagala okuddaabiriza leerwe. Kati mu kuddaabiriza leerwe twali tumaze okukola nga tumaze okunoonyereza nga tukizudde nti senga tukyusa ze tuyita slippers bwe buuma obwo bubeera wakati wa leerwe wa lines ebbiri ne tubukyusa okuva ku buli obwa steel abantu bwe beeyunira ennyo okubba n'okutwala mu factory okusaanuusa ne tuteekamu concrete zino eza cement tujja kukendeezaako ku muze ogwo ogw'okwonoona leerwe yaffe. Ate nga slippers zino ezo zitugamba eza concrete ne line eba stable okusingako ate eri eya steel. Olwekyo bannaffe bano aba Spain aba Imathia ne bajja ne bateekawo eno factory ne tuba nga slippers tuzikolera wano tuzijja bweru. Ekituyambyeko tusobola ozeekolera abaana abazikola abaana baffe amagezi tugenda gasigaza wano era factory bw'eneeba emaze project ng'emaze neya Spanish tujja kusaba gavumenti era kiri mu njogera yange nga tusaba gavumenti factory ntugigule esigale mu mikono gyaffe nga gavumenti nga leero. Tusobola okugenda nga tukyusa mpola mpola ne steel slippers ku layini yonna okutuuka e Malaba ne tuba nga tusobola okuba nga tutambuza bulungi ebyamaguzi. Kijja kendeeza senga leero eddawo n'ekola bulungi kijja kendeezaako ku ssente abantu ze bakozesa mu kutambuza ebyamaguzi ku luguudo kubanga bw'oba ojja konteini Mombasa ogituusa e Kampala abasinga ziringa mu dola Imathia aba Spanish gye baatuwa eri mu million euro simanyi oba ntegeerekese ziri mu euro naye bw'oziteeka mu za Uganda ziba billion meka 8. Yeno project eno eriwo kati
kakati mwabadde mubuuziza siripa eya concrete n'eya steel eriwo esinga zombi bw'oba ng'oguze buguzi ogenze n'ogigula oyinza okwesanga nti tezaawukana nnyo naye ate ye eya steel oba olina gireeta oba olina gimportinga kubanga tetuzikolera muno kati ekiriwo kwene eya concrete tugikolera muno ate n'ebigikozesa byonna bya muno sementi wa muno omusenyu gwammwe nankane waliwo steel gwe tuteekamu waffe kakati byonna n'ababikola baffe n'amagezi agagikola gasigadde kakati ebyo byonna birina advantage kweri ate eyaki eya steel kati eya steel bweneeba eyonoonese tuba tulina kuddayo ne tugiragiriza naye eno katusobola ogyekolera naye nga tusobola practical basobola okujja wano ne bakolerawo practical mu butongole okutongoza ekkolero erya siripa zino eza sementi yadde eribadde likola mu butongole abadde taligulanga oba abadde talitongozanga era naye azze okwongera okulaba omulimu okugenda mu maaso mu kitongole okuzza obujja eby'entambula y'eggaali y'omukka. Abantu bangi badde balowooza ebbanga nti eggaali esaanawo nga n'ababeeruma babbanga balowooza kitegeeza eby'entambula y'eggaali y'omukka okwo kulowooza kw'abantu naye tubadde weetuli tubadde tutambuza ebyamaguzi okuva e Mombasa okutuuka e Kampala tubadde tutambuza abantu okuva e Kampala otuuka e Namanve tutambuza ebyamaguzi ku nnyanja nga tukozesa emmeeri zaffe MV Kawa MV Pamba ku myalo egy'Ekisuumu ne Mwanza so tubadde weetuli nga tukola era omwaka twetikira ddala obuzito obw'emigugu egiwera emitwalo 3 net tons emitwalo 3 yes so kino ekiriwo sigamba nti tutandika butandisi tubaddewo wabula ekiriwo tukyusa enkola eya slippers ez'ebyuma nga tuzzaawo zino eza sementi kubanga awala wonna mu nsi sementi ono yakozesebwa dda mugumu atwala obuwangazi buwanvuko ate nabana ababba bino ebya steel oba eby'ebyuma kijja babeerera kizibu okukola ki okubba oba okutaataaganya entambuza yaffe ey'emirimu ate ne concrete ono awangaala ebbanga ddene okusinga steel oli bwe tumuteeka mu ttaka atalagga zimenyeka naye zino nga bwe munaaziraba oba bwe muzirabye mumu ddala ate era kigenda kwongera ku emisinde gy'eggaali gyeyongerako mwekyo nga naffe kituyamba nti bwe giba gyeyongeddeko ebyamaguzi by'abakasitoma baffe bituusibwa mu budde ate era kituyamba n'okuddusa oba okutambuza eggaali nnyingi yesebo omukulembeze eggwanga nga ajja ebintu by'eggaali ebyala ewe oluzekeri abawadde amaanyi okugeramu okukola ebintu gyammwe bulungi atuwadde amaanyi naye bw'oba ozze ogoberera enkola y'omukulembeze essira alitadde nnyo ku ntambuza y'eggaali y'omukka kyova olaba tufunye ensimbi eziwerako okuzza ebyuma bino obujja yes
Manjuba. Nsinga kuteeka ku gundi yange, Twitter yange. Nsinga okuteeka.